Bagamba ow'omukisa abeera wa mukisa, ow'ekisiraani abeera wa kisiraani. But wetegereze seeri eno erina episodes zonna ziri out. Ono omuwala bagamba wa mukisa, ki ekiraga nti oli wa mukisa? Era oyinza kwetegeera otya ky'oli wa mukisa? Oyagala drama, oyagala comedy, oyagala action, oyagala kumanya omukwano gusumbuwa gutya? Genda kweno video, genda mu description olabe link ekutuusa ku Telegram account yaffe. Movies eyo siza kusasulira, wabula ky'olina okukola subscribinga wano ku Jinja Media TV YouTube channel, subscribinga olokone akade then ogoyinge there to Telegram ogenda kuba nti osangayo movies zonna. Ediyo series esooka mu 30, ediyo full movies esooka mu 12. Ky'olina okukola ku subscribinga wano. Eno yafulumye mu episodes zonna. Fantasy eyigiriza eri edutaining atenge eyigiriza atenge esanyusa. So sobola ogenda mu YouTube channel no subscribing ya Jinja Media TV, genda mu description ogenda asangayo link ekutuusa ku Telegram account yaffe. Teweerabira subscribinga hano ku Jinja Media TV, teweerabira subscribinga. Buli wo subscribinga otuzimba, buli wo subscribinga wezimba, buli wo subscribinga otwongerako otuwanika waggulu. So subscribe okona akade, teweerabira commentinga, teweerabira likinga. Then neshira tulina series ezitambula wano ku Jinja Media TV, era nga series eriko kati gye bayita Bread of Jangu, oba osobola okugiyita 5 Sword Sect Fighters, oba osobola okuyita erinnya dda ezibu ery'okwogera naye nga ly'erinnya lyako Xiao Shi. Ja naye osobola okuba nti weerabira ku kano ke bayita The Breast Girl, omuwala ali blessed buli kyakwatako wa mukisa, buli gwakwana akulankulana. So osobola okuba nti ojoininga Telegram yaffe via the link below. Ja osobola okujoininga our Telegram via the link ebeera mu description. So that osobola okuba nti weerabira ku movies, but teweerabira ku likinga na commentinga. Naawe atanaba kugambako muno mugambe nti wali we tuli weewaawo walungi. Nenga mbagala nnyo mwebale ku subscribinga, mwebale kwekuumirako, mwebale kusalawo ne mwefiiza data wammwe ne musalawo ne mu joininga our media. So tugenda paka tunaweza 60k, twagala 100k. So subscribe, join us.